kale n'olwensonga eyo tuba tusimbudde nga tusumuludde tulabe tugende maaso tulabe ebigenda maaso mu nsi yonna betuli mu kuba tuwogerako. Jjukira tuba tujja twogera n'ebibuuzo wadde biyitirivu nnyo emu tujja biddamuko maybe nga tumaliriza oba omusajja ono tuddamu ebibuuzo ebyo musindika kubanga munaffe yatubuuza ekibuuzo ekya emirimu oba okujjukirwa kw'abasajja abalina kye baakola mu byeddiini wamupozi ne Roma. Twalaba John Wycliffe ne tumubaliriza, ne tulaba William Mutindo naggwa, ne tugenda ku Martin Luther ne naggwa. Bamaze okuggwa kana ate jjukira makkati awo masekati awo abasajja nga bali mu kuba nti bakyusa batranslatinga bavuunwa kye bayita Bayibuli okukijja mu Lulatini okuteeka mu nnimi endala ennansi zeyita vernacular mu Kinyanyimbe ng'Olungereza ng'Olujamani ng'Olugreek ezo n'ennimi munnanga atuuliriza we bakikola ebiseera byali biseera bibi nnyo nga bw'okiwulira byali biseera bya bulabe byali biseera nga Obwakabaka bufuga byali biseera nga aliwo Ekelezia Katolika byali biseera nga ne Papa of course nga wamaanyi nnyo mu nsi yonna singa bwe kiri kati kwa kiri kati yezo ganti wamaanyi naye ate kati ensi kati zeeyongera mpitirivu nnyo kabaka ayinza okuba tatwala Papa ayinza okuba tatwala kitundutundu kinene nga kyatwala nga luli kubanga of course empires oba Obwakabaka obusinga obungi bwakendeera kati nga bwasigaye just mu nsi za njawulo akati ebiseera ebya ekisooka ddala ebiseera bya Batindo ebiseera bya John Wycliffe bibabeeramu nga bakola kiri kye biyita enjiri yennyini eyisinziggu byali ebiseera ebyali ebyakatyabaga ebiseera by'Obwakabaka nga bugenda mu maaso naye nga Obwakabaka obwali obw'amaanyi kuba bali bo basajja Bangereza Obwakabaka obwa Bungereza mu biseera ebyo Obwakabaka obw'ennyumba emayiddwa nga ey'Abatuda kati wakulaba kabaka amayiddwa Kabaka Henry ow'omunaana eyaliwo mu biseera ebyo nga amazima gennyini bw'omutunuulira butunuzi bw'oti n'otya empale ne zikankana n'oganda byekwani ono nga baga nti Ssaabasajja Kabaka ngamba w'e Bungereza mu biseera ebyo bakabaka waabwe gwe bayita king tomuddamu bakabaka ebityo baba babirina nti kabaka ayogera bwogezi kabaka asiima kabaka kyayogedde tokiddamu gwani addamu munnanga mpuliriza so omusajja ono eyamanyibwa ennyo mu Bwakabaka obwa Bungereza obwaliwo ensonga zitwala paka ku leva ate esembayo gambe bali bava mu nnyumba emayiddwa nga Abatuda era nga bali wansi kye tuyita ebyeseera ebyo togamba biseera byawangaaliramu 1491 paka 1534 oyo omusajja bwe yava nate mu Ekelezia Katolika mu ddiini y'Obukelezia Katolika ng'agenda nti nno munnaffe bali bananso okuba bamulengera bamulaba mu kamwa ayogera atagwe Papa n'oddamu oyo omusajja munnange tujja kulaba uyasalo naga nti ekijja kanve mu ddiini y'Obukatoliki ntekewo eddiini naye eyange nnyo okuba nga ntambuliramu n'atandika Church of England mwaka gwa 1534 muganda atuuliriza paka waliwo yafiira 1547 naye ebyo byonna nga tubiraba oba tugenda kuba tubiraba tubitegeerera ddala tulina okuba tukakasa ensasagge yali mu ggwanga lino erimu eddonga erya Bungereza ebiseera nga sina ggwanga Bwakabaka wa Bungereza nga butwala ebitundu byali binene nnyo amawanga gonna gowulira UK United Kingdom amawanga ga Scotland ga Wales ga Ireland gonna gali awo ng'ani agatwala abasajja bano Obwakabaka bugatwala ngere bakabaka ngwege kabaka wayogera toddamu kabaka asiima busiimi n'obeera oba n'ofa kabaka asiima n'oli oba n'otalya kabaka asiima n'owono oba n'otawona muyinza obbe oyanga by'okusaaga naye nga byaliwo mu biseera bya musajja amayiddwa nga Henry ow'omunaana mu ggwanga erya Bungereza omusajja ewasa eyajeemera ebiragiro ebya Paapa nagasijja bigenderako so Papa Clement ow'omusanvu musajja wattu edisagome ze bafuna neziga nti nno ekimala bw'ova mu katwiki buveemu terujja kukola tujja kuzinya ku ntolizo omusajja yali omwana omuto omusajja eyawasa omukyala eyali atowa brother yali abadde ki tugenda binnyonnyoka nate olunaku olwaleero twoga ku musajja amanyiddwa nga Henry ow'omunaana bassebo ne bannyabo abali ku Impact FM radio basa mayinja akanyagala obere gwatudde tereza omusipi waba oli mu mmotoka tugala nino fasten your seat belt gitereeze tugenda kutandika tulabe
embeera nga bwenebeera mwade bagamba nti nno bamatazi simanyi nti nno okutta abantu kwatandika simanyi mumanyi bamatazi bano abajulizi ab'e Namugongo muganda wange omanyi biwero kubanga bomanyi ba 1800 wano jo juzi mu Bwakabaka bwa Buganda musomera nti nno kabaka Ssekabaka Mwanga yakola ABCD kati uliriza muganda wange atuliza twogera ku myaka egya 1500 not even 1800 abaka basukka abasajja bamatazi betugamba nti n'abajulizi abasukka mu 2 mu 3 mu 4 mu 5 678 we battibwa ng'ekibasa ki diini kakati nno kyekyeggamba muganda wange ampuliriza tuyinza okwetwaba omusajja taata nga yali wabulabe nnyo naye ate abaana bazaala nobali so deadly yazaala baana ki tuwako tubannyonnyoka muganda wange ampuliriza bo abakazi be yawasa kubanga amanyiddwa nga kabaka yawasa abakazi 6 mu butongole naye ate waliwo be yagamba nti agwe genda bakutemeko omutwe you gonna be beheaded batemako emitwe ojemedde Obwakabaka on'omusango gwokoze waliwo ate bye yagala ebbali be tutamanyi nako 10 y'abakazi yabaffe ye mu kubanga kabaka ono yaliwo kyekyaviiramu okubanga obukulembeze bwatandika obudde maze okubuulira Church of England etandika nga nagitandise kabaka ono lwaki egitandika nga yawula ku Catholic Church gye yalimu tuwako tubinnyonnyoka olunaku olwaleero tereera tusimbudde olwo ga munno program Kalumanywera etandise n'omulangira Kalema. Okay, wotwogerera munafu atuuliriza tuli ku musajja amanyiddwa nga Henry ow'omunaana kabaka kakati ebyetwogera babetwogera byonna tutandikiddewo mu myaka giri egy'obuto emyaka giri egy'obutamanya emyaka giri wootasalirawo nga bakusayo obusalizi nti jangu mu nsi kati ennakusoma ezaali 28 omwezi gwali gwa 6 omwaka gwali gwa 1491 mu lubiri olumayiddwa nga olwa Placentia mu kibuga oba mukiro kimayiddwa nga Greenwich Kent omulangira Obwakabaka obwa Bungereza wansi wa kabaka Henry ow'omusanvu bwalangirira nti bafunye omulangira amayiddwa nga Prince Henry Tudor era munange mu kulangirira nti bafunye omulangira ono yali wa kusatu mu baana abakabaka Henry ow'omusanvu ate nga ye mwana ow'okubiri era owakabaka yennyini ono n'omukyala n'abakyala muyite Nnaabagereka wa Bungereza biseera ebyo yamanyiddwa nga Elizabeth owa York. Kakati ono omulangira Henry ku baana abazaalibwa naye 6 oba 7 abasatu bokka okwali mu baganda be ab'obulenzi okwali Arthur yali omulangira wa Wales oba Prince of Wales wamu ne bannyina Margaret wamu ne Mary bokka munebe basurvive nga kiyita infancy be bataafa oba batagenda ozira kumwa ekitegeeza be baaliwo okuba nti baswa kuba nti bafa mu biseera nga bakyali baana bato ekitegeeza abalala bafa abana bafa abasatu ne basigalawo munnanga atuuliriza. Henry omulangira nga amaze okuba nti azaalibwa Obwakabaka busanyuse emizira bagikubye ensi ekkakkanye baga tufunye omulangira omulala ayingiddewo naye ate waliwo omulangira omukulu gw'eggambye amayiddwa nga Arthur eyali Prince of Wales era ng'ono yalindiridde kye bayita Namulondo oba entebe eyaggwanga erya Bungereza singa kabaka Henry ow'omusanvu abeera avudde mu bulamu bw'ensi kubanga edda kyali nti nno kabaka bw'abanga munanga asisa omukono amaze okuba kiyita okufa omwana omulenzi omukulu mu lujja erina okuba nti amusikira bwekyo kyali etteeka bwekyo lyali. Kakati nno Henry wangwe twogerako omwana kati omuto azaliddwa King Henry the 7th oba King Henry ow'omusanvu katwogera ku Prince omulangira Henry ng'azaliddwa olunaku leero enkeera nga 29 yabatizibwa era nga mubatiza ye Bishop ow'essaza emayiddwa nga erya Exeter nga bamuyitanga Richard Fox era mu kumubatiza bamubatiza ku church ey'abannaffe amayiddwa nga Observant Francians era ng'eno church oba EKELEZIA yali kumpi n'olubiri gye bamuzaalira obwakabaka bali banga babeera mu mwaka ng'ayise emyaka just 2 gyokka nga omulangira Henry alina emyaka 2
twogera mwaka gwa 1993 munange ulira ebitiibwa byatanga oba biyiika ono yalondebwa okubeera constable of the Dava Castle, eyimu kwezo zituyita Castle oba betuyita ennyumba betuyita obusolya obwakabi ennyonyi ddala obwali bwazimbe mu ggwanga erya Bungereza obwali obw'omuwendo ennyo nnyini ddala. Kati ono bamulonda naga nti akasolya ako ku myaka 2 gyokka mune tukakwada okubanga gwe constable gwe nanyiko gwe kwati okakuuma. Era kano kigambwa n'okugambibwa nti nno eno ekaso gye bayita Norman Castle, ezimu kwezo ku Norman Castles mu ggwanga erya Bungereza oba obusolya obwakabi obuwanvu ennyo ddala obwateeka mu mwaka gwa 1916. Era kigambwa nti no mu 1216 bateekako kye bayita ebiseera ebya French siege, entalo ezaali ziva mu ggwanga erya Bufalansa. Eno ezimu ku kaso ezasigalawo era nga ezasigalawo nga z'amaanyi nnyo n'ebiseera bya 1800 mu ntalo eza Napoleon. Eno ezimu ku ezo obusolya obwasigalira oba eminaala egyasigalira nga naffe balwanira ddala ku ntalo ezitegeeza gwali egimu ku egyo obusolya obw'amaanyi ennyo nnyini ddala. Kale nno kano kigana okugamba nti nno ku ntikko obusolya buno entikko mu biseera bya Ssematalo owookubiri bakikozesa nnyo era Ssematalo owookubiri nga abalige mu maaso abasirikale aba Bungereza baalinnyangayo waggulu ne batangaaza nga bakola mission ez'enjawulo kali nga mission gye bayita the rescue of Dunkirk. Ekigenda nti nno kasobera nga olinnye waggulu mu kaso eno wali osookuba nga oli mu Bungereza bati ng'olengera ekibuga East London yonna ng'ogiraba yonna ng'ogiraba bulungi nnyo. Era kigenda nti nno ne Lord amayiddwa nga Lord Warden era akulembera mu biseera ebyo mu biseera by'entalo ku Crickpots. Kigenda nti nno bano bakolesangawo nnyo okuba nti baketta abasajja bali dda abayeekera nazo kwa planning amaze kwa gye bali, so yali mpanvu nnyo nnyini ddala. Akati eno kaso emayiddwa nga Dava Castle munange omusajja no bamulonda ku myaka 2 gyokka omulangira naga kati gwe constable owa kase eyo. Tewakoma omugana nga mpuliriza bamulo yalondebwa okubeera Marshal wa Bungereza. Marshal wa Bungereza oganti no Marshal au Marshal kino kitiibwa bakisikira naddaba naffe abalangira tuva mu office oli n'agiddamu era nga kiri mu ggwanga lya Bungereza lyokka baga nti noke muri olulangira ani addawo okusinza ku bitiibwa ebyenjawulo. Ate yakoma awo munaffe atuliriza ku myaka 3 gyokka n'abeera nga afuuliddwa Lord Lieutenant owa Ireland ku myaka 3. Kino bwamazima gennyini n'oli akiwulira ayinza ogati kisoboka ninga ate kisoboka. Lord Lieutenant webakuliza omwana myaka 3 ku mbeera bwetyo ate yakoma okwo kigamba nti nno ebbanga lyayitawo bamufuna ne night mu mwaka gwa 1994 nga wayise omwaka gumu gwokka ne bamuyita Night of the Bath. Kitegeeza nti nno omusirikale omukugu, but can you imagine ku myaka 3 bamufudde omusirikale omukugu, omusirikale wa kabaka. Kabaka gwagambye nti nno kutukusiimye kufuula night wano kibaga nti nno night bakufuula night ebiseera bisinga obungi mu bana ababulijjo abakopi bakuwa ekitiibwa ekyobwassa. Era uli omuntu wamuyita ssa ng'omanya bakuwadde ekitiibwa nti kabaka oba n'abakyala Bungereza be bakigabanga kuba kiri mu Bungereza. Ekitiibwa ekyo bakikuwa ng'oli ssa kitegeeza oli royo eri kabaka wa Bungereza oba n'abakyala Bungereza. Nti era wabakikuwa ekitiibwa ekyo okkakkana wansi n'ofukamira ne vivi limu nosso omutwe gwo wansi bwoti nga ku vivi naleeta ekiso ky'abakutte n'akikuteeka ku mutwe ko bulago naga nti n'obulamu bwo emu ku ebyo abakkakasa nti obulamu bwo kati buli mu mikono gyange ogenda kunsaavinganga kuba nti ofuuse muddu wange era ogenda kuba nga ofuuse omusajja wange omusirikale wange gwe nakutuma atantenguwa wontenguira nkujjako omutwe oba oli lwoyo oba otaddewo omutwe gwo nga taddeko ekiso n'okuba n'ebirayiro siri kutenguwa alikabya amaziga ne mukabya omusaayi mu mbeera bwetyo munaffe atuliza ng'olina byokoze contribution gy'okoze ennene nnyo alisi jamanyi tojja mmukuuma omubeerera omubudde bwonna sina kinayinza okuba nga okulaakulanyiza ensi eyo n'asiima n'akuwa ekitiibwa ekyo. So kyekitegeeza akati omusajja ono olwedde bakufuula night oba na mulwanyi namige
kasitaka obera mu royo series oli night osobola kubanga munange olina ebitiibwa bityo kale musajja mukulu ono oba omwana omuto ku myaka 3 namu ekitiibwa ekyo munange nga waise olunaku lumu lwokka amaze okubanga afuna ekitiibwa ekyo twogera ku nnaku z'omwezi nga 31 omwezi gw'e10 1994 omulangira Henry munange yafuulibwa Duke of York yaweebwa ekitiibwa ekiri mu layini ey'obwakabaka bwa Bungereza nagano kati gwe Duke omulangira owa York era olina okubanga ekitiibwa kino kitwala ensi eno okubanga ekuteekamu ekitiibwa baberenga munange bafukaamirira bakuvunnamira kubanga oli mulangira mukulu nnyo nyini ddala mu lujja waita omwezi gumu nate ebitiibwa nga biyikanga mazzi yafuibwa Warden oba omukuumi owa Scottish Marches bannaffe bano aga nti nno parade bazikoze ezakabi ez'amaanyi ennyo nyini ddala bamaze omuwa ranka ez'amaanyi wali kibayita pillage oba kibayita pillage mu United Kingdom legal system yaabwe ya Bungereza oba ekitiibwa bakuwa ebyo ekiri hereditary ne lifetime titles bakuwa naga nti nno kale tukuwadde okusinziira ku ggwe oli mu ranka bweti kati ezo honors oba system ya Bungereza gye honors ono bazimwa mwana muto myaka 3 gyokka egy'obukulu mu mwezi ogwokutaano mu mwaka 1995 ono omusajja genti nno omuvubuka omwana omuto omulangira ku myaka 4 gyokka egy'obukulu yalondebwa naweebwa ekitiibwa ekimanyiddwa nga the Order of the Garter. Kino kye kimu ku bitiibwa bye bagamba ebisembayo waggulu eby'amaanyi Senior Order of Knighthood mu honor system y'Abangereza bano. Era ng'eno munnaffe atuuliriza ebise ebisinga obungi egisinga obukulu yokka egisinga waggulu bayita Victoria Cross gye baba n'abalwanyi entalo wamu ne George Cross. Kati ono oli omwana omuto bamwadde ebitiibwa eby'enjawulo nga n'abaserikale bamuvunnamira abaserikale bamukubya saluti ez'enjawulo. Ensonga lwaki bamuwa ebitiibwa byebitu munnaffe atuuliza point mu ebeti ku myaka 4 gyokka emyaka 4 gyokka kigambibwa mbuno kyali taata we agenda okumukuza taata we Henry wo7 okumukuza ku ebitiibwa bino mbu yayagala abeere ng'afuna kye bayita personal control eri obuyinza nti ekitiibwa yakirimu nti akiwadde mwana we omwana yakirimu nti nera taata we jukira Bungereza bano waliwo entalo ze balwananga ngaga nti nno ennyumba ya gundi erwana n'eya gundi eneewangula egy'okuba nti etwala obwakabaka kati eno ennyumba eba Tudors kati ekyamuwesa kabaka yagamba ebifo bino olina okuba nti abifulumya mu famire tajja bifulumya mu famire kwe kuddira omwana omuto okumuwa ate ebifo eby'amaanyi ebikulu ennyo mu magi ga Bungereza wamu ne mu bwakabaka. So bw'atyo bwe yakolanga nti obuyinza buleme kufuluma nate mu maka ag'eggwanga lino oba ag'obwakabaka buno amayiddwa nga agaba Tudor. Munnange bw'otogezi mu maaso Henry oyanako obulamu bwe obw'ekito omulangira binnyo tebimayiddwa ku bulamu bwe naye okusinziira ebisinga obukulu nye bamwogerwangako zali appointment zo zebamuwanga ebitiibwa bibamuwanga olwaki obulamu bwe tebwali nnyo focus mu ggwanga erya Bungereza. Kigambibwa yali mwana wakubiri jjukira ab'obulenzi ate nga omwana asoose yalina okuba gwe bateekateeka ng'omulangira alindiridde entebe obayita Crown Prince alindiridde entebe ey'okutuula ku bwakabaka. Kakati nono naye kyova nti obwakabaka bwe tebwali nnyo so crucial era kyova bamuwanga ebitiibwa bino ebirala appointment z'endawulo ezo kubanga yali tali expected tasuubirwa kufuuka kabaka okiya baba. Era n'ekirala n'ensoma yennyini tebafangayo oba asomeddewa newankubadde nga kabaka yapangisanga ba tutors abasomesa bali abakugu ne bajja ne babeera nga bakola ki babawa ebyokusoma. Kigambibwa nti nno ono omwana mulenzi omulangira Henry kigambibwa mu kusoma kwe bamuletanga abasomesa ne bamusomesa Olulatini ne bamusomesa Olufalansa ne bamusomesa n'Oluyitale ate nga of course yali Mungereza. Kainimi ezo yazikugukiramu ddala kuba bamuleeteranga abasomesa naye bamusomeseza ddala ebigera mu maaso. Radio Lwasamanyinja program Kalumanywera twogera ku musajja Henry ow'omunaana eyali kabaka eggwanga erya Bungereza ebiseera otaba abasajja ba William Tindo ba John Wycliffe we bali bataso kwani munange batandika kibayita reformation okukyusa mu ddiini ey'Obukatuliki bonga bage balabye ekitangaala kifu bakiraba bate bakiraba naye mu biseera ebyo walingawo kabaka gwe tugamba yafuuka ensonga tuli kati ku bulamu bwe.
kati mu November wa 15 mugumu omulangira Henry munafa atuliriza ono kiga ntino yali nnyo ku mwanjo ogwa ceremonies oba emikolo eginyo gye bakolanga ku muganda we mukulu we amayiddwa nga Arthur. Kuba Arthur yalinga obudde bonna ateekateeka okwali munnanga ali entebe. Akati mu kuteeka okuli entebe jukira soka ne bakufuna ne bakuwa omukyala tolinya ntebe ng'oli muwulu nedda bakuteekateeka. Era ebiseera ebyo Arthur agenda okumunenga ateekebwa aberenga awasa omukyala ekijujulu. Era muganda nga mpuniriza Arthur yali ku ntikko oba yali nnyo nga yogerwako wano na wali mu seremoni z'enjawulo ezali ziriwo oba emikolo gye bateekateekanga mune ekigambibwa nti ono omulangira Henry yalingawo nnyo mu bufumbo oba Henry oba Arthur mutukulu we wamu n'omuwala amayiddwa nga Catherine omumbejja Catherine ono nga liye mwana omuto asembayo owa kabaka amayiddwa nga Ferdinand owokubiri owa kabaka oba Aragon wamu ne n'abakyala amayiddwa nga Queen Isabella asooka owa Castile. Tuba tuwogera katiba n'obonna babeera bava eri ku side eya Spain oba mu ggwanga eya Spain gye bali baveeyo mu bwakabaka obwo. Akati ng'ajja okuwa York Henry kigamba nti yakozesanga nnyo emikono ng'egya kitaawe ng'akyali ku ntebe. Newankubadde ng'ate wadde nga ye yambanga kitaawe naye nga lwe bibaawula bibateekanga ku gundi ku ngalo oba ku bibegabega oba zitenga chipe bwe zityo. So ze tuyita honors ez'enjawulo. Akati no munafa atuliza Henry ngali wali bwatyo kigambibwa nti ebitiibwa ye bamulabanga omusajja agenda okuuma obwakabaka buno onakadde ali mwana muto. So ebitiibwa bamuwanga ebiseera bisinga obungi kyoba byalinga by'amagye byalinga kusomesebwa nga agenda ofuuka kabaka ye ye nga alina gyali munnange mu bifo ebyekusike Arthur. Kati ng'ono aliwo omwana balina omuwembejja ne bamulabirira nabeera nga munnange ebibeera yonna gikwasaganya. Kakati ono ng'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwali gwa 2 omwaka 1506 munnange yaweebwa ekitiibwa ekirala ng'amuwa ekitiibwa ekya Knight of the Golden Fleece. Omusirikale nate owa Golden Fleece nga nakimuwa ekitiibwa ekyo ye Emperor owa Holy Roman amanyiddwa nga Maximilian asooka yamuwa ekitiibwa ekyo ekyokubeera Knight Saabalwanyi owa Golden Fleece. Mwaka gwa 1502 muganda we Arthur yamaze okuba nti awasa wayitawo omwaka gumu gwokka. In fact kubanga jjukira Arthur yawasa mu November mu November 1501 mugumu. Then mu mwaka gwa 1502 laba Arthur amaze okuba nti awasa ku myaka 15 egy'obukulu mukulu we laba nafuna obulwadde bwe yafuna bwali bulwadde nga buli awo bwakutuuyanirira nnyo waga bulwadde babuyitanga sweating sickness naye nga ate akolola yalingamu kye bayitanga influenza. In fact wabeeranga ebiseera bino ebyaleero oyinza okuga nti gundi abadde ne TB akafuba ako abadde ne influenza akalaakiro ekifuba ssenyiga oba tomanya bwabanga badde mu 2020 mugumu nga tuli mu biseera bino oyinza okuga nti yafa COVID-19. Kakati musajja mukulu ono yali bambi yakawasa weeks 2 zokka nga maze okuwasa Catherine owa Aragon. Laba ekimbe ekimuteeka wansi ku myaka 15 Arthur omulangira yali alindidde entebe okuba nti yagenda okuba nti agirya laba naafa ekirwadde ekibagamba ekirwadde ky'okutuyana wamu n'okukolererera ng'egenti no COVID nga bwaluma nono bwe yamulumanga. Kakati wuliriza muganda nga mpuliriza okufa kw'omulangira alindidde entebe alindidde namunono kwati atuulako kyakuba wala nnyo kabaka. Era mu kumukuba wala nnyo aye kyali kitegeeza nti okufa kwa Arthur ate kulina kye kuteekateekera Henry. Kitegeeza omwana asooka abanga afudde olina kutunya mwana wakubiri gw'olina mu bwakabaka bwo. Era kabaka Henry ow'omusanvu nga talina kubanga atuna wala wonna wabula nga alina kutuna ku sayidi emu yokka eri omwana omuto muganda w'omugenzi Arthur amayiddwa nga Henry omulangira Henry owa Tudor. Ku biseera ebyo ku myaka 10 egy'obuto gyokka yafuukirawo Duke owa Cornwall ebamutongoza nga eyagenda okuba atudde mu ntebe alindi entebe owa Cornwall bakuwa olubiri lwolina okuba nti obeeramu ate bamufuula n'omulangira omupya owa Wales Prince of Wales omupya
kubanga muganda we amaze okwamnaye nga asisa omukono yali Duke of York. Kakati mu mbeera bwetyo munafa atuliriza tebakomaawo ne omwana ekitibwa ekya Earl of Chester mu February wa 1504. Henry ow'omusanvu twogera ku kabaka atudde mu Namulondo akyagiriko bulungi nnyo. Mutano omusooka afudde kiyakola yalina okubanga munange mbwango bw'ekitalo ebyaddala nga maze okubanga afiira omutabani omukulu gwalindidde kuba nti omusikaawe yalina okubanga awa responsibilities entonotono eri omutabani ono kubanga ebyaddala okusooka yetamusuubiramu. Noni ne bwe yafa, Arthur ne bwe yafa, kabaka engeri yali nga mune etateeseteese kuba nti ono yamusikira era n'ebikolwa yamuwanga bitono ebyokukola nga si bya bukulembeze. Yamuwanga bintu bitiibwa bya kukuuma bantu, tamuteekateeka kufuga bantu, kulembera bantu, kubanga yali akimanyi alina omulangira yinde okuba nti munange akwata entebe. Era munnange ebyaddala omwana ono omuto yali nnyo strictly supervised, naye ate teyabikanga nnyo mu bantu kubanga bali tebamumanyi, nga bantu bamanyi omulangira gyali ateredde amaddwa nga omulangira Arthur. Naye kyennaku Arthur yafa myaka 15 gyokka. N'olw'ensonga eyo munafa atuliriza kitegeeza nti Henry omulangira entebe yali agenda kuba nti agirya obudde bwonna nga talina experience n'akamu n'akeddagala. Henry ow'omusanvu kabaka kye yatandika kwegamba nti nno kale yakuba munange bateekawo kye bayita martial alliance, kye bagamba enkolagana wakati we obwakabaka obwa Bungereza wamu n'obwa Spain oba n'eggwanga erya Spain. Kigambibwa nti nno waaliyo ebyagenda maaso. Kabaka yagamba, kabaka Henry ow'omusanvu yakubira tezaina simu yasinika obubaka nga busindikira kabaka Ferdinand, kabaka Ferdinand owokubiri owa Aragon mu ggwanga erya Spain, obwakabaka bwa Spain, nga amutegeeza nti muganda wange omuwala oba gwe tugamba omuwala gwe wansindikira Catherine, wamunsindikira twalina entegeragana abeere nga afumbirwa omutabani wange Arthur ku myaka 14 egy'obukulu. Kitegeeza omanyi bwakabaka buno basobola okubagatta naye kibagamba consummating marriage, basobola okubagatta ne baga nti gundi tumugasse nono empeta kati ye kabaka omujjuvu waguni mufumbo naye nga temunakubanga mutuuka okukola ebikolwa ebyabafumbo. Ekyo kibeerawo nnyo era kyalingawo nnyo mu biseera biri. Simeka lwe bakyaliwo mu kali kyezimu oba ne mu ddiini ezimu, bakyaliwo. Kati Henry ow'omusanvu awandiikira kabaka Ferdinand owokubiri ow'eggwanga obwakabaka bwa Spain amugamba nti nno engeri mutabani we Arthur gy'afudde, gyamaze okuba munange afudde, kyagenda okukola agenda kumuwa mutabani we Henry abanga abeere nga awasa namwandu Catherine. Ebiseera ebyo namwandu Catherine abaana abato bombi afuuse namwana ganno kati nzikiriza Henry abeere nga agenda okuba nti amuwasa. Akati mu biseera ebyo bombi bano Henry ow'omusanvu wamu ne Isabella ono mama wa Catherine, mama Catherine eri emugoni mu Spain, ensonga zino bazikubaganya ne baga nti naye ddala kino kinaba kintu kitugasa, kinaba kituyamba oba nedda, kinaba kituyamba oba nedda. Ne baga nti nno naye ayinza okuba kabaka yakikkiriza kati n'agamba nti nno gundi ono yabeere nga akikolako Catherine, mama Catherine amanyiddwa nga Isabella abeere nga akikolako munnange, abeere nga ebintu bino bitereeza, embeera ebeere nga etambula bulungi nnyo nyini ddala. Era nga ennaku z'omwezi 23 omwezi gwali gwa mukaaga omwaka 1503 wali basayininga endagaano. Endagaano yasayiningibwa yali ya bufumbo wakati wa kabaka wamu ne n'abakyala oweri kabaka wa Bungereza Henry ow'omusanvu ne n'abakyala Isabella owa bwakabaka bwa Spain bateeka omukono ku ndagaano oba endagaano gye basayinga ebyata treaty ey'obufumbo. Era bombi ne bagamba nti no kale tujja kuba tulaba biki binagenda maaso, tugiseke emikono ffenna nti twesuubize abaana bano omu ayinza okufuuka mukazi wa munne. Kakati baba wulire kyagenda maaso mu kaseera kennyini ako kyali kitegeeza
nti kuba waite na kubiri zokka ennaku bbiri bweziti ngamaze okuba basayininga waliwo ato okwerumangana mu bwakabaka bwennyini buno ng'omu agamba kijja kitya bano bagamba nti no bane kisoboka lwaki tukikola bwe tuti muvudde ku kyokuba mukikola ani abalagira okuba mukikola ebibuzo byali bingi mu bwakabaka bwembiriri naye nga obusinga obungi bwali mu bwakabaka omwedanga obwa Spain. Kakati muganda wange ampuliriza kyakitegeeza nti balina okuba nti bakyusa emikolo egimu basabe ne paapa abeere nga abakkiriza kyo kye bamaze okuba ne basalawo bo nga bo, then bafune n'okwagalwa kw'abantu era ne baganda obaba okuva ne bagamba nti naye singa obufumbo buno bwali tebunnaba kubeera kuba kigambibwa nti Catherine yavayo n'agamba nti obufumbo buno bwali tebunnaba kuba consummated nti baita natuuka kiseera kyakuba ndi bakola ebikolwa eby'obasajja ebya taata ne maama abasajja abakulu. So kitegeeza nti n'obufumbo buno yali okuba nti afumbirwa omuntu yenna omulala. Nejjukira waliwo emikolo gino okuba gikolebwa bw'oba omaze okuba nti ofumbiddwa omaze okuba muwuli bakulu mwenna ne ku luno baali bonna bakyali baana bato. Kakati kigambibwa nti nno waliwo abamu ku bakuza gwaitenga ssenga owa Catherine amayiddwa nga Duwena ono omukyala eyakolanga gwegati nakolanga ssenga yateekateeka abakyala mu lulyo olulangira erweri mu Baspaana owakabaka Abaspaana. Ono yavayo n'agamba nti nno yalina okuba nti ye addamu neyekebejja muwala we obadde akituufu atuukiridde obadde akituufu ebyogera byali bituufu. Ne Henry w'omusanvu wamu ne ambasada wa Spain kino kigambibwa gwe munafu atuliriza nti nno batuuka ekiseera ne batakkaanya ng'omu agamba nti wayinza okuba kye bayita possibility ey'okuba nti abaana bali bamala okuba nti bagattibwa kubanga baga nti Catherine yali mukuluko bakiga nti bamala okuba nti bagattibwa mu empeta yennyini nti balina okuba bakola ebikolwa ebiraga nti musajja na mukazi. So tekijja kuba nkisoboka. N'ekirala temujja kuddira mwana muto Henry omulangira alindire kati entebe ku myaka 10 gyokka egy'obukulu nti nno atandika okubeera naani atakubeera ne Catherine ono namwandu nga balina bokka nga tanakuba bafumbirigana kubanga tebana kutuuka kiseera kya kufumbirigana mu bwakabaka bwa Bungereza. Kitegeeza balina okuba ndi bakohabitinga bombi naga tekijja kuba possible lw'ensonga Henry omulangira akyali mwana muto. Kati bino batuuka wa Isabella mu matuuge munnange n'avaayo n'akola ki n'avaayo ye naga nti sina ttabo maama nga bulijjo ayagaliza omwana we ebirungi naddala obuwala era omwana wange bamunange nga bbaawe yasooka n'afa yasooka kati tufunye ate omulala omulangira tugenda kukola tutya tukkirize bukkiriza kino kibeerewo. Ekyennaku ekyaliwo mwaka gwa 1504 laba Isabella n'abakyala eri mu ggwanga erya Spain bwakabaka bwa Spain yali n'abakyala wa Ferdinand owokubiri laba n'afa. Kati bwafa ebizibu ebyaliwo ne wajja ebizibu mu ggwanga erimaddwanga erya Spain ddala mu bwakabaka ani agenda okuba munne nga asikira entebe ani agenda okudda mu bigere kabaka Ferdinand agenda kuwasaani. Kati okufa kwe laba ate ogenda mu maaso ne kukisooka kukyankalanya obusika wamu n'okuwasaŋŋanako sayidi eno. Kakati mama w'omwana ono bwafa mama Catherine bwafa taata wa Catherine Ferdinand owokubiri n'agamba nti nno omuwala we engeri gy'abadde ng'ali mu Bungereza ajja yasigaleeko mu Bungereza. Bajjukira Henry ow'omusanvu yali talina nkwatagana nnungi nnyo na Ferdinand ono owokubiri era enkwatagana zose okuba zikola kizikenderera ddala era yewe yagamba nti ono afudde agira abeere mu Bungereza ono ate nga Henry yayinga agamba nti nno enkwatagana nga tezikwatagana bulungi nnyo wakati wakabaka bano kubanga maama yakwatagana naani ne kabaka Henry ow'omusanvu. Kakati Catherine musajja mukazi wattu namwandu ku myaka emito ennyo nnyini ddala munange yalekebwawo okumala akaseera nga tewali muntu n'omu agenda kubanga ayogera kubanga
ebyaddere byaliwo kigambibwa nti nno kasaba mulekaawo tebamwogerako bakyakubaganya ebirowoozo enkwatagana evuddewo wakati w'obukaka bombiriri buno akyali mu Bungereza tate wamugambye ogira obeerayo naye tokkirizibwa kuba nti munnange obeera n'omulangira ko mwana muto akyali mwana muto. Kino kyaviirako ate omulangira Henry munnange okuba ng'agamba nti nno tagenda kudde kuba ng'afumbirwa oba ng'awasa omukyalo ono era kyali kibi nnyo nnyini ddala. Ne baga nti alina okulindako paka emyaka giweze 14 then awase omwana muwala ono oba ina n'abeerawo okuba nti asooka nti awasibwa. Muganda nga mpuliriza Ferdinand kyeyasalawo kabaka weeri mu Spain ono twogera ku taata wa Catherine kati kyeyasalawo yagamba wajukira yayagala muwala we asigaleyo mu Bungereza era kwekyo yakola n'amufuula ambassador yamufuula ambassador kimukuwalirize okuba nti abeera mu Bungereza indefinitely nga tadda mu Spain kwa mu Spain already waite waga kuba yagenda kudda mu kugumuwasa yafiirwako bba ate nga bba yali musajja nga mulangira alinde okutwala engoma ekitegeeza alina kufumbirwa bangoma bokka kataata we nasala magezi namu obwambasada naga Catherine kati gwofuusa ambasada obwakabaka bwa Spain mu Bungereza mwaka bwa Bungereza. Era wano muganda nga mpuliriza yatandika yeke nyini Catherine noko yetayagala kuba nti awasa omwana ono oba afumbira omwana ono omuto batata we yakikola ekyo naga maybe kiyinza okuba nga kwali kwagala kwa Katonda nsigale wano mbere munaye nga nfumbira omulangira newankubadde waliwo opposition wakati w'abasajja bano bombiriri taata we wamu ne Kabaka munnange embeera bwetyo wetambula amawanga gafuusa amawanga ebigenda maaso bitambula buli omu atunuulidde kyekitambula wuliriza tukyagenda maaso twogera ku Catherine owa Aragon twogera ku Henry ananafuuka kabaka batakyali mulangira mu mbeera bwetyo munafu atuliriza akati no ekyo nga kiwedde ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi gwa Apuli omwaka 1509 munnange kabaka ow'eggwanga erya Bungereza Henry owomusanvu asisa omukono afa era weyafiira mwaka gwa 1509 omulangira Henry yalina emyaka 17 gyokka egy'obukulu era bwana emyaka 17 kitegeeza nti nokkiriza obagaana yalina okuba ng'asikira entebe eya kitaawe nga kabaka kakati era mu kaseera kennyini ako taata we ng'amaze okuba ng'aziikibwa yafa nga 21 omwezi gw'okuna 1509 ne bakungubaga okumala ennaku nga 20 kubanga yaziikibwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogw'okutaano era munafu atuliriza bwema kuba nti aziikibwa musajja mukulu kati omuvubuka embula kalevu Henry omulangira afuuse kati kabaka gamaze kuba nti atikkiddwa nga kabaka munafu atuliriza ekyaddirira n'alangirira mu lwatu nga beeragena okuba nti indeed ng'awasa omukyala amanyiddwa nga Catherine owa Aragon ekyo no kaseera okuba nti agenda kuwasa kyalekawo ebibuuzo byali bibiri nti no kabaka bye basaba paapa nti biri luddawa okussa ekitiibwa mu bufumbo buno kyeyitana kuba ng'akikola n'ekirala kibaga nti nno yalinga part of the marriage portion ekyokuba nti bafunye emikisa ku bazadde bombiriri okuba nti bakifuna kye bataafuna kakati Henry afumbirwa oba awasa omukyala amanyiddwa Catherine owa Aragon bafumbiriganiddwa mu bufumbo abamu batakkirizaamu n'akamu n'akeddagala obufumbo bwakabaka obw'enjawulo okusaina esaidi of course kabaka ow'Obuspaana yali yabukkiririzaamu ngenda nga bufoosinga kabaka Bungereza tabufoosinga tabukkiririzaamu kyovula bwe yafa bw'ati bapa mutani n'agamba nti kale kalubaze kampase nate omuwala kabaka omupya Henry afuuse Henry ow'omunaana ng'asikidde Henry ow'omusanvu yavayo n'agamba nti nno taata we ebimu ku ebyo wish ebisuubizo byeyagala kyali kintu kimu kyokka kyokka nga tannaba kuba nti afa ng'ali ku ndiri agenda mbu yamugamba nti mwana wange nga sinakuba nti nfa nyamba owase Catherine bw'atyo yabyogera ne of course wetunula mu byawandiikibwe byaliwo
kiganiro bino teyabituufu n'akamu kubanga taata we yali yamugaana dda era taata we alina obutakwatagana n'eggwanga obwakabaka bwa Spain mu mbeera bwetyo munafu atuwuliriza. Akati n'owuliriza amaze okuwasa Catherine of Aragon afuuse Henry ow'omunaana musajja omujjuvu kabaka atuukiridde. Kyekyaliwo oba kyekyaddirira muganda nga mpuliriza mu biseera ebyo Henry awasizza nga alina emyaka 17 egy'obukulu, awasizza Catherine alina emyaka 23 egy'obukulu, omukyala nga asinga omwami obukulu. Jjukira mu biseera ebyo mu ggwanga erya Bungereza oba kirwa nti omulangira ajja waliwo abamuteekateeka, waliwo abamuteekateekera nate abakyala ab'okuwasa, waliwo abamulindidde nti singa awasa bami muwala wange. Abasajja gye bali wamu n'abakyala nga balindiridde baga nti omulangira singa wasanze singa n'abawala bennyini abeeseetinga baga omulangira wasebbo ku myaka 17. Muganda nga mpuliriza waliwo ne empera amayiddwa nga empera Maximilian asookera ddala ono munanga mpuliriza yali ayagala nnyo nnyini ddala Henry abeere ng'awasa abamu ku abo abaali ate bakizibwe ba Catherine eyali omuzzukulu we amayiddwa nga Elena. Era ng'ono munafu atuliza Henry yagamba nti tolina bisaanizo byenjagala. Kakati ekitegeeza nti no Henry yalina okuba nti yawasa Catherine oba mu bubbo oba kikola atya bali ekikola. Embaga yaabwe yali yakimpowooze kyali nnyo nnyo waggulu nnyo. Era eno yakolebwa ku kyaki emu mu Greenwich ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'omukaaga 1509. Munanga mpuliriza ng'embaga emaze okuba nti yekolebwa. Abadde bamwegwanyiza bonna babakubye ekimmooli. Ensi etambula. Ye lwaki embaga bakola ng'embaga yali yakimpowooze. Ki ekyaddiye muganda wange mpuliriza. Obudde bugenze otandikirawo nate olunaku lunaddako omulangira Kaleme gange. Program Kalumanywera bwetyo bwetambudde olunaku lwaleero. Mubeere bulungi. Mweraba.